nze bwe naatandika okwogera nyinza okusulawo tuyinza okubeerawo mulimu ebisesa mulimu ebikaanya musajja yannoonya ate nali mulalu namusumbuwa nze nga sigenda ampita ku kyaki nenyambala ssomero olumu ng'alina kusooka kunkubira simu naŋŋamba tojja ng'oyambadde madowadowa nga ne bw'aŋŋamba kinze mulaga nze amusinga amaki amagezi nenatwalirayo nandera kugamba ye yantwala ng'omwana we nze nga mmanyi ajagala n'okusinga abaana be nze nga mmanyi nze naye kyampisiriza bubi nnyo amanya mangi ge yampitanga lumu ebyo ndi bino bye yanguza negenda nenfumbirwa nengenda nembikaminga naga problem ntuuka okufuluma naye nga sirinda nti njagala kulaba mwami wange nze nga njagala kulaba Mr. Bbosa mulage nti bannange kino kyentuuseeko era kino kyonna kyemulaba ndi mukozi mugezi lwakubanga mbulamu ebitabo senga nalina ebitabo senga nfuga eggwanga Uganda nga ambeera nnyo aŋŋamba olina okubeera omukazi omuyonjo olina okubeera bunti bannange ndi muyonjo ndi mugezi yanjigiriza okukanika paasi nze yanjigiriza banking nze nga simanyi kino n'ebya banka mwebi yanjigiriza ebintu bingi obufumbo bwange bwendimu it is because of him nsiba mbasumbuwa ne bandabula sikulaba erungujja kati nabeeranga mu bufumbo nga ndi mu madaamu ne Mr. Bbosa baŋŋambe sikulabanga erungujja nengenda nenanfubutula n'ekirala kye nandisabye sitori yange empanvu ntema bitema obudde ekirala kye nandisabye nze foundation ngenda gitandika ne $2 million kulyalina kyalina akwate mulekwa nze ninayo bamulekwa bangeyo bennyamba buli omu abeere ng'ayamba akwate bwakwata abwendere bannange life si nnyangu nanobako omuzadde oyo nanteeka mu mmotoka nantambuza nantwala ku street iribet nawe yali akitukozeeko nga tugenda ku street eza akubyera bamalaaya nagenda ng'akugamba ebigambo mu mukwano naye ebikusigala ku mutima n'ogamba kansifuntule enfumbe bangambye ntuule enfumbe nafuna obuzibu obwa mwami wange ng'alina kidini fe naye okuva n'olwaleero nange njiza okusonyiwa era nsaba nnyo Mukama awumuza taata wange omulungi nkimanyi sisobola kufunayo mulala kuba abadde mukwano gwange nnyo nga mweyabiza amuwumuze mirembe n'abaamusse nabo nga we twagambye twabasonyiye so mwebale nnyo okumpuliriza kwebaziza